Omulungi andaba nkwaniriza ku Breed and Grow Business Home Limited. Amanya nze Mayengo Eliab Wilson, omukulembeze wa kampuni ya Breed and Grow Business Home Limited. Breed and Grow kampuni empandiise mu ggwanga lya Uganda era ng'emirimu gyayo gitambulira mu kulungamya abantu, mu kutandikawo, mu kuzimba, mu kukuza n'okuddukanya business. Mu kitundu kino ngenda kubanga banako naawe ku bintu ebyenjawulo oba ku ngeri ez'enjawulo Breed and Grow Business Home Limited gy'esobola okukuyambamu oba okukugasaamu. Ekisookera ddala, Breed and Grow Business Home eddukanya emirimu gyayo oba etuusa obuweereza bwayo eri abantu ab'enjawulo mu biti byabwe mu bitundu ebyenjawulo ng'eyita mu physical interaction ne mu online classes. Tulina classes ez'ebibiina eby'abantu abangi ne class ez'abantu ssekinnoomu. Obuweereza bwaffe tubusengeka mu ngeri ttaano. Engeri esooka gye tuyita attitude alignment, nga mu ngeri eno tukuyambako okuzimba obutiba mw'otuuza endowooza yo, kuba tukkiriza nti endowooza yo ekola kinene nnyo mu kusalawo ebyo by'onaakola ne by'otaakole, ebinaakuzimba n'ebitaakuzimbe. N'olw'ensonga eyo y'empagi esooka mu Breed and Grow mwe tukususizako empeereza yaffe eya attitude alignment. Tukuyamba okuzimba endowooza yo n'endaba yo ey'ebintu eby'enjawulo. Engeri ey'okubiri gye tuyita business mentorship, nga mu ngeri eno ey'okubiri tukuwabula n'okutendeka mu byetaagisa oba byetaaga okumanya ng'onaayagala okutandikawo business, okuzimba business, okukuza business n'okugiddukanya on a day-to-day basis. Tukuyigiriza obukodyo obw'enjawulo, butya bw'osobola okuwangulamu bakasitoma, butya bw'osobola okuzimba ky'otunda product yo n'ogiwa attributes oba n'ogiwa features ez'enjawulo ezigiyamba okusikiriza bakasitoma, ezigiyamba okuyita ku boovuganya nabo ne bye batunda, ezikuyamba okuhandlinga bakasitoma, that's customer experience. Ne tukutendeka mu marketing, ne tutendeka mu sales, ne tutendeka mu product development and design, ne tukutendeka mu pricing and pricing strategies, ne tukutendeka mu promotion, ne tukutendeka mu distribution channels and placements strategies. Byonna ebikuyamba okutuusa ky'otunda eri abo abagenda okukikugulako. Empagi endala gye tutusaamu empeereza yaffe gy'oli yeeya skills equipping. Tukkiriza nti buli muntu yenna anayimirirawo mu kisaawe ky'okukola business alina okubaako ky'asobola okukola ne kigonjola ebizibu by'abalala. Tukkiriza mu mpagi essatu eza capital: intellectual capital, ekyo ekyomanyi ky'osobola okukola ekisobola okuganyulwa abalala; human capital, beba abantu abakumanyi era nawe b'omanyi neki kye bakumanyiiko, nga basobola okukola ng'akatale gy'oli, ate era nga basobola okukola nga bakitunzi b'ekyo ky'omanyi era ky'okola. Ne tukkiriza ne mu mpagi endala ya capital gye tuyita ya financial capital, ensimbi ze weetaaga okutuusa ekyo ky'okola eri abo abasobola okukikugulako. Kati nno mu buufu obwo empagi eno eya skills equipping wejjiramu, tufuba okulaba ng'omuntu yenna atwegasseko okuyiga wamu naffe avaawo ng'ayina ky'ayize, gamba nga okutunga fashion and design, okufumba cookery and baking, tulina ebivuga ebyenjawulo mutendeka naddala abaana, ne tuba n'ebyokulima n'ebintu ebirala bingi by'osobola okuyiga ate n'osobola okuganyulwa abalala ate nawe okuganyulwamu. Ne tuba n'empagi endala mwe tuusa obuweereza bwaffe gy'oli gye tuyita ya business clinics. Muno tukolera ddala eddwaliro lya business, nga tutuuka mu business yo ne tukuwuliriza ne tutegeera ebizibu business yo by'erina, okuviira ddala ku mutendera ogwa strategic planning, ne tugenda ku operations, ne tugenda ku management level, ne sales and marketing. Ne tulaba emiwaatwa gy'olina mu business yo na biki ebiremeseza business yo genda mu maaso. Wano n'oluvannyuma tukuwa kye tuyita prescription
oba prescription manual gy'ogenda okugoberera ose amagezi ge tunaba tukuwadde mu nkola. Wano tusigala tukulondoola nga tugezaako okwekenneenya oba bye twakuyigiriza n'amagezi ge twakuwa ogatadde mu nkola era butya bwe gasobodde okuganyula bizinesi yo. N'empagi esembayo eya Breed and Grow Business Home gye tukozesa okutuusa empeeza yaffe gy'oli yeya Investment Advisory Services. Tukuluŋŋamya mu kusiga ensimbi, tukuwuliriza ntuwuliza ekirowoozo kyo ne tukuyamba okukizimba wamu naawe n'okufuba okulaba ng'oteeka ssente zo mu kintu ekyo ekigenda okuganyulwamu okugobolamu amagoba. Ezo ze mpagi ettaano Breed and Grow Business Home mweyita okutuusa empeereza yaayo gy'oli. Ani customer wa Breed and Grow Business Home? Breed and Grow Business Home empeereza yetandika ddala okuva ku baana abato emyaka 7 n'okutuuka ku myaka 17. Tukkiriza ku Breed and Grow Business Home nti abantu abanaakola business ne bazizimba okutuuka ku kampuni ennene eziyimiridde bava buto nga bazimbibwa ng'abakozi ba business abakola business mu ngeri entuufu era eyeetaagisa egwanidde. Tetukkiririza mu bantu kera ne bagwa bugwi mu business. Tukkiriza mu kuzimba abantu okuyita mu mitendera okuva ddala nga bakyalina baana bato guba mukisa mulungi. Tuzimba abaana okuva ku myaka 18 oba tubayita abantu abakuze kale okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 23 ku 25 ababa bali ku university. Ekiseera ekyo tukitegeera nti kiseera kizibu nnyo omuntu nga yeeyubula okuva mu kubeera omwana okutuuka mu kubeera omuntu omukulu. Twagala tutambule wamu naye tumuyigirize tumuluŋŋamye mu butya bw'ayinza okubeerawo n'akola business ate n'agiganyulwamu ne yeetandikirawo ekikye mu nsi eno ey'ebbula ly'emirimu. N'abavudde ku university ng'emirimu gibuze nabo tuyina ettu eryabwe lye tuyita street smart abaludde ku street okwo nga banoonya emirimu engatto zibawedde soole. Nabo tubaluŋŋamya mu butya bayinza okwetandikirawo ekyabwe. Ne tuba ne class eddako gye tuyita working class. Ennaku zino buli muntu alinawo akasente ne baba ali ku mulimu gwakola. Abawo ne kayita ka side hustle. Ne abasinga bu side hustle bafuukidde ekizibu ne butuuka n'okumalawo ssente zaabwe ze bafuna ku misaala. Olw'ensonga nti babuddukanya mu ngeri naye nga si yeesingako obulungi. Nabo tubasembeza ne tubayigiriza enkola za business na butya bwe bayinza okuganyulwa mu business ezo. Ne tuba n'engeri endala ne market endala oba kategori y'abantu endala gye tuyita eya retirement package. Be bantu bamaze emirimu gy'okuweereza batuuse okuwummula akasente aka NSSF oba aka pension baagala okuluŋŋamizibwa butya bayinza okukainvestinga oba okukasiga okufuukula nga bakolamu ekintu ekinabalabira mu bukadde. Nabo tubasembeza ne tubaluŋŋamya ne tubatendeka mu butya bwe bayinza okuddukanya business mu bukadde bwabwe nebange balabirira okusinga bwe bamenya. Tuyina emiteeko emirala naye ng'ate gino gyo gya bwereere gireesese gyonna gyakusasulira. Omuntu asasula akasente akatonotono buli mwezi ne tuba nga tumutendeka okumala emyezi 3. Omuteeko guno gwa bwereere era nga tugukutulakutulamu obuteeko obulala obutonotono naye ng'era bwonna bwa bwereere. Akateeko akatono akasooka ke k'abantu abalina okusoomoozebwa kw'obulwadde obwa mukenenya. Bano tutuuka gye bali mu bibiina byabwe baba balina ebibiina oba ku malwaliro gye banywera amadagala ne tubayamba okubaluŋŋamya n'okubasomesa mu butya bwe bayinza okukola business. Akateeka ako twakawa erinnya lya sickness is not a weakness. Era tukkiriza nti omuntu yenna asobola okukola business n'agaggawala n'aba bulungi kasita aba ng'afunye okumanya n'amagezi ebyetaagisa era ebituufu. Tulina omuteeko omulala gwe tuyita ogwa I'm only otherly abled. Nti nsobola naye obusobozi bwange bweyoleka bweyolesi mu ngeri ya njawulo. Guno gwe muteeko gw'abantu abalina obukosefu ku mibiri gyabwe. Nabo tutuuka mu bibiina byabwe baba balina ebibiina bye beekozeemu ne tubawa empeereza yaffe ku bwereere awatali yadde okusasulira. Ffe tuba n'ensimbi ze tuteekamu ku lw'ekyo okuddiza eri abantu. Ne tuba n'omuteeko omulala gwe tuyita ogwa breaking free
eno empeereza tugituusa eri abantu abavudde mu makomera, abavudde mu rehabilitation homes nga beetaaga okubudaabudibwa n'okubatendeka n'okubawa obukodyo okubasobozesa okujja okuddamu okubeera n'okuvuganya mu katale kaffe aka bulijjo aka bizinesi. Bano nabo tubatendeka ku bwereere. Ne tuba n'omuteeko omulala gwe tuyita ogwa women oba mama breeding package. Guno mu muteeko guno era nawo gwabwera ebibiina by'abakyala mu bitundu ebyenjawulo bituwandika ne bituyita ne tubikolamu omulimu gw'okutendeka abakyala okubawa obusobozi bw'okukola bizinesi. Maama atebenkedde ly'eggwanga litebenkedde. N'olw'ensonga eyo maama buli waba nga akola bizinesi mu ngeri entuufu ate asobola n'okutendeka abaana ne bakola mu ngeri entuufu. Netuba nga tufuna omugigi oguddako nga bakola bizinesi mu ngeri entuufu ebasobozesa okugobololamu amagoba n'okugyamu obugagga. Eyo gy'emiteeko gye tulina ku Breed and Grow Business Home. Omuteeko gwonna gw'ogwamu tukwaniriza, kagube ogw'okusasulira, kagube guno ogw'obwereere. Ku Breed and Grow Business Home twagala okukubangula nga ssekinnoomu. Jangu tukutendeke mu butya bw'oteekerateekera ensimbi zo ate ne bw'oziddukanya kye tuyita personal financial planning and management. Abantu bangi balemeddwa okubako kye bakola mu nsimbi zaabwe, si lwakuba ntono oba si lwakuba tebazifuna, naye lwakuba enteekateekera yaazo n'enzirukanya yaazo ebulamu. Kankubuuza ekibuuzo, wali weebuuzizza ki ekisinga okutwala ssente z'omu bulamu bwo? Kikugasa kyenkanawa? Kiyingiza kyenkanawa? Wali weebuuzizza ki ekyasinza okuyingiza ssente mu bulamu bwo? Kiyimiridde ku ki? Era singa kivaawo oyinza kuyimirira ku ki ekirala? Jangu ku Breed and Grow Business Home otendekebwe mu financial planning and management. Mu nkola eno tukuwa ne report bw'oba otuwadde obuvunaanyizibwa obwo oba okuddukanya ensimbi zo. Tukuwa report buli mwezi ku butya bw'oyimiridde mu bulamu bwo bw'ebyensimbi na butya bw'oba oddiridde oba bw'oba weeyongeddeko mu bulamu bwo obw'ebyensimbi. Tutuukire leero ku ofiisi zaffe Ekirinnya Bweyogere ku Waso Road, oba kuba ku ssimu zaffe ezowammanga, oba tukebereko ku kimala kyaffe kya Facebook Breed Grow, oba tukebereko ku Instagram @BreedGrow, ku Twitter @BreedGrow ne ku YouTube ku Breed and Grow Business Home Limited. Tukwaniriza, tunasanyuka okukulaba.